Tuggussa Enssonga. So Babyface sawa zino olirandi road tusaba okwata endagaano eno ogenda gikwata ojanjulira omukulu atutumye akugulidde poloti eyo ndowooza omumanyi bulungi omukulu ono gikwata ogitunze mu kamera omwebaze omugambe poloti yange ngifunye tugiguze. Bannange Mr. Bebe Kulu neyanziza nnyo neyanzeege mukama akuwa omukisa wojje mukama akuddizeewo neyanziza nnyo neyanzeege naye simanyi kirabo kyendikuwa poloti ngifunye kati ndirandi road neyanziza nnyo neyanzeege. Amanya Ssenyonga Herbert omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga wona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Babyface kuliko olutalo ne katusabe Mungu akuwa obulamu osobola okulaba kirooto kyo kubanga ekyende ozijje wala omuguzi akutte ku mutunzi mu ngalo ne Babyface kale nnyabo naffe tusanze okubasanga kale so oli awo ng'ogezze kyangu otubuuzeeko leeta omukeeka ze ngeri gy'ogezzeemu tandisa n'okweraliikirira maama gyebaleko eradde ennyaba bulungi nnyaba sibete kaale ennyabo naawe gyebaleko Babyface eradde ssebo bazidde obulamu buli buti obulamu bulungi weeyagala eye wandiddeko yidi tewabaddewo ng'oli musiraamu
ate no joyi tuli mbasiramu bokka bonna basiraamu. basiramu ate ekizo manyi n'okutola salaamu assalamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullah. atosese busesi assalamu alaikum Waalaikum salaam wa rahmatullah. Babyface assalamu alaikum tugenda kweyongera nga totodde salaamu tuze tuwakana nga kamadaga tosobola kutola salaamu era mbu otola salaamu alina ekirabo kyo. Babyface assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tegedde mbosi eyo ayeeyo tebulamu sebo. obulamu bwo buli butya? Obulamu bulungi. Onkyaye? Ye gwankyaye. Mbadde ndi eyo mwoyo ndekuluma neŋŋamba waayi kange nayo ku mwana wattu. Ye gwankyaye banga ki? Naye nze ndaba ogezze nnyo. Olya nnyo oba waliwo mukulu? Tewali. Wabeera nga waliwo ate omukulu omulala. Tewali. Otulaba nti ogezze. Sooka oyimiriremu. Tulaba nti ogezze n'okuwanvuye. Sikyakutegeera. Era singa twesanze mu kkubo naali kuyiseeko. Layiraga Katonda. Nga baŋŋamba yoyo Babyface wo ngamba si yeye nga sibula. Nabo ogezze nga lwaki tobula ssebo? Era saizi yeyo gye ndi. Nze ndaba ogezze owanvuye ofuuse embooko. Naye SB4 obuze. Wobuze. Mbadde ndi eyo nga tuli mu kwetetenkanya nange. Nagenda manyi nina faamu nalonda obusolo bwange ate ne bugwamu awo ekisujja. Nga walaba. Era bubiri bwafa. Naye kati sawa ojja kuzzaawo. Oba buyagala nampa amagezi amafu. Magezi ki? Mbosimanyanga amalagala g'embuwa bw'ate nteekeko evvu. Oyo tayagaliza. Adai. Tayagaliza. Mama gyebaleko. Obulamu buli buti. Webale kulabirira Babyface. Kakati SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo wa Babyface. Babyface ono tubadde abadde atubuzeeko ko yatukyawa yatugoba. Yagamba SB4 wantama nawulira bwe baŋŋamba ab'okukyalo. Naye bannange lwaki SB4 oli? Wabaddeyo n'ekivulu ku yidi n'otampita. Tewabadde. Mbadde nninda gompite ku kivulu kyo naye maama. Saakola kivulu nayavuwalamu gambye faamu yange biri bwawe. Ku yidi temwayimbye? Bangi? Ku yidi temwayimbye? Nedda tetwayimbye. Tewadde tetuyina. Anyway, so bulijja weebuuza Babyface ali ku ki? Babyface ali atya? Ekisooka omwana yagenda ku ssomero. Asomera. Wali ku junior. Kirungi. Kuba waliwo omukyalo oli eyampa sente eza school fees abadde nga mbuuza nti oba omwana asoma. Okusoma ali ku junior. School fees zonna zaweebwayo. Tewaziwaddeyo. Anyway, bulijjo mumbuuza Babyface ali ku ki? Babyface ali bulungi. Agezze otuviri tukuze. So waliwo mukwano gwaffe, waliwo mukwano gwo oyo oyinza okuba tomulabangako. Mukwano gwoyo bulijjo andi bubi yansuubiza yaŋŋamba SB4 mwana nakusuubiza naye ate nze byensuubiza mbituukiriza era kakati boyi wange mpaamuko ennaku nga ngumiikiriza. Luli wankubirako noma luli wankubirako kuno ngamba munnange mukulu ne muyisaamu kasonga mwana ennaku zino binkuttemu naye ngenda kukolako. Mutegedde oyo Bebe cool. wayingirawo eddoboozi. So Bebe cool olunaku lweggulo yankubiddeko kasimu
nangamba yali atusuubiza okubeera nga kapuloti kaliketwa kakyaliwo kapuloti nagamba nti kapuloti akutuka yeye mukatugulira naye ennaku zino nga obimanyiemu abadde bize sigamba nti akasente kali tekaliwo naye abadde bize ng'ali ati so naye olunaku eggulo yankubirako ko okwosa ejjo twali supposed okugenda ne baby face ewuwe naye ate yafunyemu era olugendo nangamba tukole tuti tusooke tusasule ka poloti baby face abeere ne poloti ate abali eyo be banatukwasizaako mpola mpola tube nga tumuteerawo ko kye yali asabye kuba baby face wali osabye eki kunzimbira kufunayo mbeera n'abaana bange era kyo kyasinga omukwatako ekyo so Mr. Bebe Cool yampeereza ssente $5,000,000 kapoti bakakuma $4,000,000 so $5,000,000 yatuwadde $5,000,000 tusasule ka poloti $4,000,000 $1,000,000 eno tutandikira okugula matiriyo bakalafiku ye yagambye nti nyinza nokuba nga baby face ono njagala mufule kyali wange nga yeta mumanyi gwe mumanyi simulabangako era nesize nenga ennyimba zozimanyi eye luyimba kirwomanyi ntuse okuzizaayo kuba nange kinnuma nnyo okwetikka ntuuke nga tumanyedde oli musajja serebu superstar si zonna kati nga tumanyedde oluyimba lwe ate nga gwe zizaazimanyi waliwo kali akayimba kewayimba simanyanga walindira abako ne batajja akakayimba akamanya akaagala nnyo lejja anyway so tweyanziza nnyo nanyini point oyo aliwa esoko genda omutuyitirekoko ne chairman alina okubaawo chairman ye aliruda tusobola bafunako tusaba batuyitirako so SB4 Media Tuggussa Enssonga leero ekituleese okubeera nga tujja Babyface tumuwe obubaka okuva wa Mr. Sally Bebe Cool yatusuubiza okuba nga atugulirayo poloti netumugamba poloti tugifunye n'agamba era ajja kuteekako n'entandikwa mu kuziika so olunaku lw'eggulo oli kumusekerera Babyface oli mukunsekerera ngenda kuddayo kangende nziteeke mu faamu yaki ninayo busolosolo bwennonda eyo aliyo kuziika kola ki ngambye eki Babyface ngambye eki buno kuziika nga nziika unjogedde nti nenaawe olimba Babyface wengambye kuziika kuzimba ngani afudde oba bantu manya okutwala obubaka ku bafu jiza okuba bantu manya okutwala obubaka ku bafu bannange omuleka aseke nange kanneesekerere ngambye kuziika nkisazaamu muli nga olwani afudde nga njogedde abadde afudde amma akakadde kano kagala tuyambako mu kutandika okuzimba ngaokubiwa matiriyo tusobola okufunawo omusenyu ne bulooka tugenda kubuuliriza naye twagala okuva nga tumaze okusasula polotiro Babyface oli mukunsekerera ngenda kwekuba jangu asekere sawa namba alina osekere sawa namba alinganga Charles bwabalaba kacamuka anyway
So Mr. Bebe tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu oyo wasuubiza atuukiriza era nze nali mugumu nnyo though Babyface na amaanyi gali gatandise okumuggwa naŋŋamba bambi ne mugamba guma ye kyemmanyi ku Bebe wasuubiza atuukiriza konze nedda tubaleke bajja kudda bakubireko tumanye ekiriwo nga bankyaye nnyo bannange bagenze kumunona nanyini ploti. Okay. Anyway, so weebaze bannange neyanziza nnyo mikwano abanjagala neyanziza nnyo we mujje mukama abaddizeewo baraka lafiikumu mukama abawe kyemusinga okwagala. Twebaze Bebe Kulu yatusindisa olunaku olwaleero ne Mr. Bebe Kulu yonna gy'oli ompulira neyanziza nnyo nokulaba akulaba wojje mukama akuddizeewo mukama akukubiseemu emirundi gy'osinga okwagala. kati nayagala nnyo obuyimba bwo faaniwo nnamba emu nja bumuyimbira nga nzize yaŋŋambye tewabaawo kikolebwa katamuyimbidde. infact yaŋŋambye tujja nafunayo olunaku era ye yakyeyama eyange tujja kufunayo olunaku nkutwaleyo omulabe tujja genda naye bannaye naye kiki ayina abaana era nti raba era ayagala ogende plan eri bweti ayagala tufuneyo olunaku bafumbe abaana bonna abaana be nga bali awo ogende tufuneko lanchi n'abaana be famire ye mamizu omumanyi mamizu wena tomumanyi mukyala we fe tuzzeeyo kati bufaani wobeera tona tomanyi nda bimukwatako kyazaako ati agenda kukyaza nekinyuma nga mukyala wo mumanyi mamizu simumanyi simulaba mundageeko mukifaananyi ajja kufuna entondo n'omulaba ate ngaafuna ojja kunyigira mukama gwe sisobola tojja kutondowala ojja onyigire mukama sisobola ati mukama tali ffeya sisobola byaddala ojja mulaba nga tugenzeeyo sisobola so tugenda kugendayo ayagala tufuneko okukola nki naye ne famire ye abaana be nga bali awo nawe muzannyemu n'abaana be kitiibwa kya mukama kikinga weewuunye tokyagala nkyagala naye kiki Babyface naye kiki tewali SB4 nkubulire nabadde ndi wano nga bakubira ku simu y'omukyala ono nga baŋŋamba mama nkubuli omwana wange nga nkubira nga ŋŋamba nkubuulire mama bangobye ntudde bansabye school fees bansabye engatto kati ne bataata bonna tebakyanfaako nga nange munne waabwe gwe basaba ssente nange siziraba abagambye oba tebakufaako tuula nange sirina kyakkola nange nekuwasenga sente za school fees ozitereka ezo oli omukulu kati zino zenakuwa zino zagenda ku muto ezo ezo zasigalawo kati olina okuwaako nooli n'omuwaako nooli naye musasulireko ezaali nnyingi ezo kale kitegeera wakati tugenda mu byakuzimba mukama babanga atusobozesezza nga abantu abali eyo batukkirizisizza kale se so tubadde tukyali ku nsonga za kukyala simanyi lwaki gwe tokyagala ndabanga atakyagala nkyagala naye kubamu akafaananyi naye kubamu akafaananyi tubamu akafaananyi nga tutuuse wale batugulidde geeti otudde mu muto gw'omu maaso awo kinaabeera kitya abaana tebadduka abaana nga badduka nga badduka bannaye nga badduka
SB4 anti kubanga akafanira tutuse gate bajugudde bweti tuyingira gwasookayo tuyingira mu mmotoka tugenda bamu akafaananyi nga waliwo kawala kaakato kazze kaguddewo oluggi lw'emmotoka kakulabyeka aliwo omukyala wagundu wakapoloti bamukimye. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga tulinzeeko wano nannyini poloti twagirambulako kko wali tukomyewo kutuddemu tugirambule tulabe ebyetaagisa tulabe nga tuva wano nga tugisasudde ate era n'okulaba enteekateeka egenda kubeera etya Babyface ono okubeera nga ate afuna waabeera n'okukuliza abaana be. Kyeyasaba mu kukisaba abantu bakiwagira tho nti embeera tebadde nnungi ne tufuna muzira kisa Mr. Bebe n'agamba kapoloti nze kankagule mbateereko okko n'akasente mugenda okutandikirako okubeera nga muzimba era tweyanziza nnyo tukoledde omulimu gw'amaanyi yeebale nnyo yeebalire ddala akoze omulimu gw'amaanyi era n'abalala banaatandikira mikwano gyaffe naye twongera okwebaza mwenna ababeereddewo Babyface ono kubakudde one tweyanziza nnyo ababaako nekyemumuwaako naddala okubeera nga azza omwana ku ssomero tweyanziza nnyo n'ebirala byonna byonna abamukyalirako tubeeyanza nnyo ate nga tubategeeza nti kati kyetugendako kulaba nga tumutandika okutegeka oba okubeera nga tutandika okubeera nga tuzimba ennyumba ye ya Babyface ono. Mukyala musanyusa, mukyala muyimbi toleraganya okutuyimbiramu naye kyesimanyi oba kinaatusanyusa ngaffe abawagizi bo kinaatusanyusa ogenda kunywa mu kasada bagamba nti abayimbi bamanyi okunywamu kati agenze kukola anyway atuteekamu akasente bebaziwa and sons gendayo ku Mukwana Arcade obawagireko bakuleetera ebikozesebwa ebiri mu original omuli blankets omuli amasuuka obutimba bw'ensiri duvet covers mattress protector emifaliso n'ebirala ebiriŋŋanga ebyo gendayo ku Mukwana Arcade n'essimu zaabwe ziri ku screen yo kubakola ne delivery paka ewuwo ku mulyango sebo ne bannyabo tukwanjulira omuyimbi waffe lejja nali mukoye ngera mfunye omulenzi tuula butuuzaawo nange buli kimu n'aleeta Babyface gye nnina emmazeeko emirembe kosa n'eriiso lye mulungula ne kata kyatuula buli waabeera ndowooza n'emmere emulema okulya bw'ajja ewange ne mulisako n'aguma bambi nasaba mutwale mbakadde muwonye ebizibu benga mu kifo kyerubeerera nga tewali amufungana meeting ne zikolebwa abeeka ne mbategeeza tino nga 2 ogwokuna mbaleetera omulenzi olunaku ne lutuuka nga ndi mu ddiiro mmema bakyala bannange kyembakakasa ebigere byantuyana saamanya maama tebannali ngudde ku mufere yandeka mu ddiiro nga ntudde konkomadde nga ntunulanga ekyeyoyoyo puleesha ne zinkuba ze kwetondera mikwano gyange tinange saayagala ebyabasajja kambiveeko kanneekolera olususu bangambye mwagala ayina ne ssente enja zifuna n'amabeere agabadde gandibya kanga noonyeza eddagala gabenga omutima gwennyana basajja mwe munano akazinda tuleko wansi kapati nakakasembyeyo nina kantumireko ko mukwano gwange kantumireko mukwano lwaki simwogera mbu kituufu mbu abasajja bagala nnyo emitima gy'embogo era waliwo mukwano gwaffe era mbu ye kwafiira
Otamubafunye mukwano gwaffe era naye omumanyi ino ne stocks ebikka mukwano gwaffe nno omumanyi naye tomumanyi mukugambe mugambe yayagala nnyo emitima gy'embogo mugambe awo osobola mulyako ssente ze zonna nawe baba bakamusasula omwezi n'ogenda omuyitako bwoti nga mutima gwa mbogo azikuwa mungambeko mukuwe yaddira butiko bwogere lwaki oyagala okunkyayisa otyaze tugendewo tulambule. So SB4 Media Tuggussa Enssonga tugende tulambule tuddemu tuleze futi tuddemu tulambule poloti ono tugitegereze bulungi tulabe ate kyetubeera tuzzaako naye nga owulira otya? mpulira bulungi SB4 simanyi kyendiku lindako okuwulira obulungi twala eri akajanja sooke tugendeyo tulambule lindako okuwulira obulungi Unazile futi meka? Zina zilia. Futi. Na gawa. Kyetaaga ne tufuna oba omuti ne tusimbawo ne tumanya. Yino. Jambia yino jirabiwa. Jambia yiyo jibawo. Wale wali bali. Ono yagula. Seni yazibyewa. Mugaga oyo muyimbi. Serebu. Yakubye ekivulu ku yidi. Yakubye ekivulu ku yidi. Mugaga endagaano gire ani atwatunda. Mumule kulisa n'ono. Ayina akayemba bakayita atunulanga ekiyoyoyo byo.
Mateesa noono. Eno simwati nga sende mmeka gye mugendo giwa. Ngero gyo sende mmeka. Mwatisa ne mmala. Ekitegede kiri mwakimala. Abantu bagenda kola erosi. Jangu bano olupapula n'obweru tibawandiike egundi yaabwe. Jangu wandiike wano nti mwatisa ne mmala kwandike mukano kwato. Jangu mukolye kuno nti nze muguzize egundi ng'ebigo. Biti tebabiteesa tebyalimu. Bonna weebali muteesa. Bono kati banteeseza. Ani kati mugagga mwateesa mmeka? Tufuneyo akatebe akalala wane. Ati batya kamera zinga bazizidde. Mwakiza sene mmeka soke mbali kale zono tetafu tuzikutu bali ke bagala okumanya. Abantu atunda mtuba miliyoni. Ya abaguzi bonna bayimirizibwa olw'ensonga nga ono agenda ngenda kugula. N'agenda akola ekivulu. N'akola ekivulu. Yakifunye miliyoni 3. Yakifunye miliyoni 3. Nenga tezigula. Ogenda musalirako kuba nawe embeera ogiraba. Twaliza awamu. Bano be baana be. N'omulala ataliiwo. Omulala alidde wa? Ali ku ssomero. Taata w'abaana yaluwa. Nga muwuunamu awo. Biwanvu. Kyeya tubadde tuteesa. Omukulu ono tumwengayira atusalireko. Kale ogenda tukwatiramuko embeera nawe ogiraba. Asaba omukwatireko. Semberako keno kuba ndabye endabiramu erimu olwatika. So Babyface omukulu mugamba atukwatiremukko. Sabo mbadde nsaba tukwatiremukko. Atukenderezeemukko. Tukenderezeemukko. Mugambe enkonomi naye agiraba. Enkonomi nawe ogiraba. Enkonomi naye agwa naye ettaka nalyo liraba lyafuuka zibone. Ekyamazima nti era n'okutuuka awo lwakuba nti ono gamba tumukwatemu afune Mugabe wafunye abayambi afuneko wasobola okukola ki naye obusente bwe twali nga bwe butundibwa awantu awo. Obuzibu bwe buli kuba twalyetaaze nnyo twalyagadde nnyo okuba nga kapoloti tukaguze ne tutandika n'okumuzimbira naye tekigenda mugasa kumugwira kapoloti kabeera awo ate nga kasente ennaku zino tewali. So kali tusaba nga nawe w'omulaba nti mukwano gwo era mwemanyi ate muntu wa ku kyalo ffe tuzze buzi tetulina naye tuzze buzi okumuyambako. Obuulyawo naffe kati naffe kyetusaba nga ab'oku kyalo oba nga ggwe mukwano gwe kwe kutuyambako otukenderezeekokko. Mukama wange ensonga yo ntuufu nnyo era njiwulyanga erimu eggumba naye waliwo ekintu kimu kinandiyagadde tukkaanyeeko nti awantu awo olinjagala mukadde watiremukko tesoko tumanye nti twefissaawokko ezigenda okuyiwaatirisiko matiriyo babulooka n'omusenyu kikolere nga akikolera mutuuze munno oludde ng'olaba naye afuneko waabeera. Bange ekyamazima waliwo benyimiriza ebbanga lyonna okugula awantu awo olw'omutonga gamba sente zange zijja ate bwabeera wano okumpi ne abamukwasaganya kikola amakulu ne mbayimiriza ate kati ku ssaawa eno ate kale si kibi ne balwawo nga tubalinda naye ate katugamba nti sente zikendedde awantu awo wewavudde kalumannyo era bayimiriza temugula awo waliwo nannyiniwo agenda okutwalawo mbadde nsaba akasente ako kajjule babadde wali twabagoba naye tumanye nti kajjudde. Babyface ogambawo okyawo ebigambo ebyo tubiwulire ng'ogamba ki babaleke tebagula
bagulewo sanyama akasainengeri gyakusalirako oyogere mu bigambo nga gwoba osubira mu mbeera yo gyosubira Sasira asaleko. anti kale nyonyolo olitonyonyolo ono kati ono gonyonyo ati siyalina omukulu gwolina omugamba ino ngaomugamba akusalireko Sebo tusasira otusalireko. ate nga wooseka tagenda kufula nti oli siriya so oli mukuseka Sebo tusaba tusalirako. Tukwegayirira. Kyemanyi ninga atali muyambi ku budde buno naye ndi muyambi olw'ensonga emu nti ebbanga lyetwayogereramu okutukolwayo nga tukyakumbya awantu awo ondabanga atali na mutima muyambi naye nga babakomezaawo nga bazze okugula awantu awo nabagamba awantu wano mugira mulekawo nesitalemererwa kati ku budde buno oyinza okundabanga atagenda atayambi olinaga nti musajja talina mutima muki naye ngaokugoba abalala n'olinzaawo omuntu nakyo kubadde buyambi kamanyi nti katonda atuyambe nti ne akasente kalabika ekivulu nekikuba mbadde nsaba mutujuze akasente ako obuyambi bwange nabukola obulaba obumanyi naawe obaddewo ng'olaba omukazi sente naye yazijje wala mu mbeera gy'alimu mwabanga omukyala ono sente gye yazijje yonna bya katonda naye amaanyi gaali gamuggwamu nga naffe essubi lyatuggwamu naye munnaayo oba akakuba kano akagedde okutonnya ate akasente akazze nga tekawera kati ate tetwagala kugula bitundu omukyala ono atya mabanja tetwagala leero tukuweeko ebbanja ekitundu ate ekyo tumusange ku polisi nga bamusibye ebifeesi awo woyingire kukomera okyogerako ki ekintu ekyo linya bakuwadde ongi babyface kafeesi nkalabika abaana bato so endagaano ye endagaano baali bagambye gwogambye kamala okuteesa bino bimala okukaziganya wano kati omukulu tugenda kukwako ekitundu oba senze zonna ozagala ekyo ekitundu kisobola kugaana baddayo ne bapakasi oti tulekeremu emitwalo aga tukuba obukadde busatu kitundu kashi tumanye nti nno noba ngaonayo ne buloka tuziguleko tuyambe buyambi babyface mugambe mayimu abakyala ku baami mukwatagana kati gwe musonseko obugambo busanga Tuyambe otusalireko. ate oseka olwokuba sanya ogenda kugula kyerivudde erikusuuka ate ye mugaga gwe tulina era ekimutumya babyface tayiga ogwo si musango naye ekyamazima obukadde bonna mbwemuba mumpa bakama bange mu babyface kuba ekivulu ekirala siri mubi naye nange awantu awo nakuterekerawo gwe abava ebunyenye nabagaana mbagamba babyface awantu wano waliwo nanyiriwo nabadde bajja okugulawo kyamazima ekyo kyo kyembadde mumanyi nti kinninda ebiwa butuuse mbawo awantu awo naye katonda bwabanga gwe mukisa nga wawo ndaba banja oyo ataano tolusayiddemu yadde tewagidemu wadde 10 wadde 2 kyemanyi nasalako kubanga size zaali sente zaawo okutuuka ku miliyoni ezo kubanga mmanyi tolwaleero bulijjo kyenninda twayogera ne tumala naninda bukadde bumeka kubanga nali nasalako tewaali wabuna kati mu budde buno awo kiba nti nange kyenkuba onayagala miliyoni 4 babyface ekirooto kye kigenda kituukirira mungu amusaasidde ekivulu ajja kuddamu akuba ekirala oba waliyo amuwole so kati gwe nga kyeyamani omukyala ono tumuyambye tutya kumuyamba mu ngeri kitala sinakwegalirako ku mukulu ate soka tulekera emitwalo aga kale emitwalo aga tumanyi nti tugenda tufuneke kale omusolo wa ne bulooka kubandi mbadde sibitegedde nnyo okusinga badde njagala ono nga yayogera nga maye agenda kwegayirira ono amutese naye nga bagenda babyface takola ki tanyiga abeera asanyuka naye nga nange mbadde ndi mabega wa babyface nga nti bamusalireko wakiri emitwalo 2
sente azijje wala kibadde kirooto kulaba engeri nga atasuubira nti kiyinza okubeerawo asuubira ekintu kyali tasuubira nti kiyinza okubeerawo lissanyu alinga ali mu kirooto kirooto alabanga gyebiri ye n'ennyumba asuubira ogirabako naye Mungu nga bw'aleese tubale tusaba ssebo mugagga landiroodi otugiremu emitwalo 2 ku lwa mukwano gwange ono bano sibamanyi nange ndaabalabe nze mmanyi ono gwoba omuwa sente zino zibalenga wozimuwa zonna zonna ezibulako zabatugiramu ezo mmeka gana 2 gana 3 mmeka asatu gano bala duyanguwa tugenda tulina emirimu gyetulagako oyogera nnyo ngawulira ojapana kaaga yogera ku ddoboozi yogera ku ddoboozi 7 omugaga baby face bakola sente 8 9 akadde sikakwatanga nakakakadde tandikendera wangi neyogera nnyo ezo ziri meka kamu 10 bigere eddoboozi tono ate azo kamobe ako kamu 2 kamu 3 oyongera ku ddoboozi tuwulira nga agambye nti 3 kamu 4 ziweddeyo bifesa ali mu ggula ttaka ziweddeyo watukyamugere ziweddeyo tukola endagaano ziweddeyo mwakira sente mmeka mwagamba sente mmeka temwatisa n'ono kamu 4 yagamba miliyoni myaka kati tena mukaaga ekyo 9 obwo 2 abo bumeka 3 mugagga akyabala kati tusaliddeko 2 agatusaliddeho toyanziza nnyo se weyanze baby face barakalafiku mukoleko ne mu ngalo okuvaamu sente ezo sente omuntu bazigayiza wano mbu sente zaagwa akatale naye ngewuwo gomanyi bwononya 10
Kati Babyface tukiriziganyiza endagaano ffe twagala emitwalo aga 2 nzibe mmeka ane Babyface onaasoboka gwe Babyface mbadde nga nti gyetano gye tuba tusalako yogera sente entuufu nga Babyface woguze nti naye sente ozikoze kuba gweoyimba buyimbi sente zijja naye ffe tuliwo okugira egundi tukole endagaano egamba atunze yandi gwogera tuwandikira mukono gwo okyabala sente omanyi sente z'abatabudde mutamala kwetegereza azibaze obaziza mabega tabanga alimu eliminati nga zabala zeziddayo zero sebo 3 katugamba tugenderaawo ekigambo kibiina tubakoze bubi apeeyo 10 at least bannange flow akyempeeyo 10 ku nsonga eno andudde mu kintu kino nga chairman yaliwo akakiiko kaliwo naye akabeerawo akakiiko ka Babyface ampeeyo 10 ne chairman agere 10 kuba ndireseeyo bampeeyo 10 edala zigende zikole katukwalira tuti 10 Babyface lyako nga ligende lyakakiiko ate endagaano eyamba agula endagaano agula yawo endagaano si bwe kiri sentebe bwe bayamba kale naye ng'okusinga ono yaba asinga ogiganyiwa kyama kitukola tutewamma wali nga wabadde ayigize wetumwongere 10 lyagenda okukuwa 10 begedde kye bagamba bagamba 10 lyogamba lye baba bagenda okutwongera 10 nga bagamba LC naye ate nga badde sinabakukiriza naye nga baba tebadde basaba bokitegedde nze nabadde nsaba ekintu kimu bakuwe 10 baliwe LC luwera obukadde 4 10 baliwe LC amuteeze kubanga ffe tulabika wakati obukadde 4 w'omuguzi mbeere ng'era nze nkyenkigendeddemu mugaga fulo oyinyogerako ki tukobudde bugenzi tudduka tudda Kampala 10 baliwe LC sekulitale wandiika tukuwawandiike gwe Babyface awandiike badde mpaja agenda kati ono awandiike ate nga yaguze bw'ateekawo nti aguzewo 7 Babyface kuliko olutalo ne katusabe Mungu akuwa obulamu osobole okulaba ekirooto kyo kubanga ekyendete ozijja wala omuguzi akutte ku mutunzi mu ngalo bayoze naye Babyface okulabya okuwangaala kubanga nti sosoli bw'atafa obaddaaki ekirooto kimalite ekiriiyo naye amaanyi ga Katonda Mukama wa buyinza omwana taata w'omwana ono yaluwa kuno naye nako blog nakunoonya bunoonya oyo tazitunda ezo amanyi atunze yaani Subuga George aguzizaani Lawrence Nasejje Babyface eritunda naye nga nali twetaaga eriri ku oligino ye ayendanga muntu
Wenanga muntu. Eriko manyaki. Nasajja Florence. Mukwatagala ne musoke kunanga muntu yeyogera atama. Ezembisi. Ezembisi. Singa ndali bajeke mu. Ezijja mwezi. Nasajja Florence. Eziri ku ngulu zino Florence. zitayidde ne munda. Ewaka. Bano bayine mmotoka bajja kutuuka watutuuka. Kuba baawula kubanga bakujoba. Yakusiba ekimugaga. Eri side wa? Bayitowera awo. Kilomita ndowooza nga okuba wano bati. Kuba kwenyini awo notovuga kutuuka. Jisa akyaliko ku muzikiti naye ndowooza bamaze okusanga. Ngera kutuuka lekinata. Nanti era wetuyita. Era wetuyita. Nate oliyita. Naye neryo lituuka we mulaga. Badda kibibi naye bwe batuuka wali bakkira okuzera ne bagwa kuli ekibibi. Oketaga omuntu agenda otukulembera. Maboda. Futi anakwanga. Koko nyini. Kadi busatu mu mitwalo 9. Hello. Esimu yaguma buvumi teyogera oba wanditeekamu emmotoka. Akanyazi kaavuddeko n'ebityo era kalyadde bijjudde. Owulidde? Sebodi erifudi meka anakwana. Kwekiri. Bwenkoze ensobi oba bwentereezaamu. Gwatiro Central Local Council 1. Gwatiro Parish Budde Sub County Butambala District. Office of the Chairman. Enamba y'essimu 0772 33 18 77. Ennaku z'omwezi 30 mwezi gwa mukaaga mwaka 2023. Endagaano y'okutunda poloti. Nze Nsubuga George nguzizza Nasejje Florence poloti yange. Eri fuuti 4 kwa 4. Njimuguzizza siringisi obukadde 3 mu emitwalo 9. Sente azimpadde mu cash era simubanja. Era waddembe okukozesa poloti ye. Ekibulako kyenjagala wano. Poloti kifo mweri baneba abaliko. Poloti eno wansi eva ku mama Agudde. Wasoko okubesika ekimwako abasaidi eno basenge. Tanga tuwandiika eno waliyani, eno waliyani. Irambike wansi eva ku sirikale. Mama Agudde nekoma ku sirikale. Sirikale kamada. Sirikale yambuka ne bateekawo eryambuka wa. Sirikale takyaliwo awo. Sirikale owenyini wakuma kwatunza. Unakoleka muzimbo. Nono yenyini akole nagano muzimbo. Ate neiba we. Muvewa.
Nze wandiika wano. Wetegeko wandiike. Jangu wangu wano wano. Bakugirye bwe bati oteekeko kone bwe bati ogera. Jangu fula. Osebungi. Teekawo kagalo. Sembera kwangu. Ogenda kuwandiikawo Babyface. Ekyo kisinga obukulu ekyo. Kyabateekawo. N'awakana. Babyface olabye. Yagaana okuyiga okuwandika erinnya lye. Wateekawo. Abaana tugenda kusaba mutuyambe mututerekoko wano ababaddewo. Bwemba simanyi kuwandiika nkozesa kingumu. Tosobola kubanga tomanyi kuwandiika. N'ennamba y'essimu. Lino linnya ki? Lisembeyo. Lino eryange. Lino. Medi. Medi. Mama. Halo? Tutaddeko nnamba y'essimu. Nange kanteekewo. Koze no tuli mu Butambala. Ndaba Oluwalabu. Nange kangezeeko okuwandiika mu Luwalabu. Nateekewo. Nange. Omuntu n'agigwako bugwi n'agironda tasobola bitegeera. Tubuzaayo omu ne bamala ne chair. Stamp ya igumbi yangu kweli nenga fulo twebaza nnyo tuyozayoza n'abakulu tebanyanjulidde wabanyoko bakyawo sawa tegedde ono mwanyinaze waffe mwanyina mmwe tubebaziza nnyo bakama baffe basayiningawo linnya lyange mulala ateekawo linnya gakonzentaddewo. ateeka okuba avuddeyo ku muzikiti.
Tukako ddamu bannange tusome mu ndagaano eno. Babyface jangu wano. Weweekwese. Endagaano egamba nti Gwatyo Central Local Council 1 ekyo kyekyalo kyaffe kwe tuwangaalira. Gwatyo Parish Budde Sub County Butambala District. Office of the Chairman. Enamba y'essimu 0773 0772 33 18 77. Ennaku z'omwezi 30 mwezi gwa mukaaga mwaka 2023. Endagaano y'okutunda poloti. Nze Nsubuga George nguzizza Nassejje Florence poloti yange eri fuuti 4 kwa 4. Njimuguzizza siringisi obukadde 3.9. Sente azimpadde mu kaasi era simubanja. Era waddembe okukozesa poloti ye. Wansi eva ku Mamawula n'ekoma ku sirikale, eno obukiika ekoma ku Mwami Kamada. Kambuuze sirikale mu sirikale Alinnya bunnya dentidde Babyface sasa na omukono nze atunze Nsubuga George n'aguze Babyface n'assaako ekinkumu mukyala Nassejje Florence. Ababaddewo Omwami Mayonsi Yusufu, Matovu Kamada, mukyala Bitunda Saida, Omwami Kabuye Eliabu, Omwami Sebunya Rogers, omulala Musa Kayima n'Ensubuga Asane omuwandiisi. Ebabaddewo. So Babyface sawa zino oli Land Road. Tusaba okwata endagaano eno ogenda gikwata ojanjulira omukulu atutumye akugulidde poloti eyo. Ndowooza omumanyi bulungi omukulu ono gikwata ogitunze mu kamera. Omwebaze omugambe poloti yange ngifunye tugiguze. Bannange Mr. Bebe Kulu neyanziza nnyo neyanzeege Mukama akuwa omukisa wojje Mukama akuddizeewo neyanziza nnyo neyanzeege naye simanyi kirabo kye ndikuwa. Mugambe poloti ogifunye kati oli poloti ngifunye kati ndi Land Road. Neyanziza nnyo neyanzeege. So kati olagamba omuntu ali eyo tugenda mu lutalo lwa kuzimba yenayo buloko. Omuntu ali eyo yenna mpuliriza kati tugenda mu lutalo lwa kuzimba ayinayo kyayina ankwatireko. Nfune wenkuliza abaana bange. So tweyanziza nnyo Mr. Bebe Cool obubaka Babyface abufunye mukwano gwo. Era kyemmanyi musanyufu wano waali kyemmanyi leero kusanga teyeebase amaze okufuna poloti gye tusobodde okufuna eri ana kwana era nga teri wala nnyo na wano we bamubudamyako. So gwe wona wenna ali eyo waliwo batusuubiza nti wonna wetutandikira okuzimba tubagambeko akatambi kano akalabye kasharingeko n'omuntu yenna ali eyo. Mukwano gwa Babyface abamulaba. Tetuyagala kuzimba nnyumba nnene nnyo wabula tujja kuzimba kye tusobodde mugye munaba mutugambye mu abali eyo. Kati tukibalekedde tuzimbe ennyumba etya, tuzimbe mizigo afuneko ko omuzigo gwe n'omulala afuneko omupangisa kuba n'okuyingiza ebeerenga bizinensi ye. Kino kyonna kye munaatusalirawo kyetugenda okubeera nga tutambulirako ko komenti tukomentinge maaso awo tukoze tutya tuzimbe etya. Omukulu batugambye nti muzimbi naye tugenda kuba nga tumwetaaga ku kakiiko kagenda kuba nga tutandika okuzimba yagenda otuyambako ate nga neighbor we oli neighbor we. So tugenda kubeera nga enamba yo kweri okwo
tujja kubanga tukwetaaga maaso awo saa zino kyetuzzaako gwenda kulaba ttanuulu batugabe nti waliwo awali bulooka tulabe ttanuulu eyo nennyiniyo tubagendinge tulabe nga tukwasaganya ekya bulooka tesiko ku balansi gwe tufunye tulinawo wano tuyiweko bulooka n'omusenyu mu nnaku nga 2 tujja kuba nga tudda tulabe okusima omusingi n'okutandika okuzimba. Tweyanziza nnyo ababaddewo, tweyanza nnyo omukulu atuguzizza, tweyanziza nnyo ssebo webala kutubanga otuterekerawokko kubanga ssente zituddewokko manye ebigwa bitalaze. Tweyanza nnyo chairman abaddewo nga tugula na Bebe Face tweyanza otugumiikiriza kuba wakyesunga nnyo siwe kiri nange neyanza nnyo ssebo neyanza. So chairman tweyanziza nnyo mukama wange nange neyanziza okulaba omutunzi wange banga lyonna ng'abadde tasubira kiroto kyalabye leero abamukwatiddeko bayise bannyina oba bakama be bane mwebale nnyo mwebalira atusiimidde ddala. Wena omusenyu bagujjawo? Omusenyu bagufuna okuva mu kirombe naye ebirombe gamba biruluddawa. Ebirombe biri ekibibi biri ekyabala tusimeeko ebyo tutegeerako kitundu ki. Omukulu ogambe muzimbi onayaka ab'emmotoka baleeta omusenyu oleze emmotoka eri mu mmeka? Emmotoka eri wakati w'emitwalo 8 ne 10. Soka okube ku ssimu bakusimu tumanye nti nno ate siko nga tukyali awo wa broker yabadde azze. Wa broker aluwa? Ogenda kutuuka omulezera ogenda kutuuka ku broker kwennyini ku site mutegeeregane tuveewo nga ofunye ekituufu. Anyway, kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kuba nga tukikuleetera paka tunaatandika okuzimba ennyumba eno paka ate kubeera nga ku nkomerero yaayo tusaba Mukama atukulembere kubanga kyo si kyangu kuzimba si kwangu naye nga twebaza nnyo omukulu abadde omusaale mu lugendo lwaffe olwaleero Mr. Bebe Cool tweyanzizza nnyo kati n'abalala bwe tunaatandikira okola nga Bebe Face ono afuna abakuliza abaana be. Nze muzukulu wa Kabajja Blaza SB4 Media Tuggussa Enssonga tusisinkane mu kitundu ekyokubiri.